Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Olunaku lwa Sunday nga oli ku mpewo za ABS TV ssaawa 4 ez'ekiro mbeerawo nnyo okutuusaako program eŋŋanzi nga manya n'eddoboozi nze Nalweja Aisha Ojju kutuusaako ate mu studio za ABS TV naye nga mbabuuzaako mu mwenna abali ku mpewo zaffe era nga mubeerayo nnyo okutulaba ne mutuwagira nnyo mu product zaffe zonna ze tuleeta ku mpewo ya ABS Television nga mikwano program yaffe etandise ate eŋŋanzi gye mwayagala ennyo mbeebaza nnyo olw'okutwagala. Otherwise, Merry Christmas mikwano sekukuli yamwe eragendedde etya nze nalidde bulungi ebikoko byange yonna gye mbadde n'enzunga n'enkola ntya emmere empomedde era nga mbeebaza nnyo abanfoomidde mikwano naye nga mukwano lwaki nedda wadde Christmas tekitugaana ate genda maaso na programu yaffe eno programu ete mumuyigira ebintu ebingi ennyo eri educative eyigiriza abaana abawala abalenzi tesosola wadde muntu n'omu mpozi programu y'olunaku olwaleero ate ekwatira ddala ku baana abawala naye programu y'olunaku olwaleero nga mbategeezezaako nti abaana abawala bechekinge era nja kusaba ba parents mwena abali mu madiiro muyite abaana bammwe abawala bajje balabe programu eno lwansonga ebakwatako nnyo ddala abo kuva mu myaka 15 okudda waggulu awo nga bakatandika kavubuka mubayite bajje balabe programu y'olunaku olwaleero era nga ekwasa ennaku nnyingi nnyo naye nga musawa yakakati yennyini eddakiika zino kamanjiri ate Trust Wecan Company esangibwa ku Access Building awo opposite Sejovalo Hotel mwetwaleyo property zammwe babeere nga bazibatundira mwe mwenna nga mwabula abaguzi mutunze amasomero mutunze munoonyeza abagula poloti zammwe amamotoka gammwe amayumba gammwe nga mwagala ogafunamu amagoba naye nga biganye mugende mu access building mu Trust Wecan babeere nga babibatundira property zammwe ezo katugende ate mu programu ya lunaku olwaleero ng'era mwana muwala ono yejja gyendi she's very young yejja gyendi ng'asaba obuyambi ngende neetondere baabawe negolowooza mwana ono kiki kye yakola tova ku ABS TV katuwulirize ebigambo bya mwana muwala. Aliku ABS TV era nga mu studio nze Nalweja Aisha nga ndimu n'omwana muwala agenda kwatuulira amannya ge n'ensonga ate emuleese wano eno kubanga ayagala buyambi okuva gyendi nga bwe nnyamba abantu abalala naye bw'ayagala. Oli otya nnyabo? Ndi nnyabo. Oli otya nnyabo? Gyendi. Amannya go? Amannya gange nze Namutebiriizi nnyabo. Namutebiriizi? Ye nnyabo. Oviirawo? Nviira Kazo nnyabo. Kazo. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 18 nnyabo. Gwe 18 oyagala buyambi ki? Abo nina obuyambi bwenkwetaagako mukama wange. Kiki? Nafunamu obuzibu awo emabegako awo nnyabo. Nga obuzibu obwo buli wakati wange ne baaba wange nnyabo. Baba wange oyo mukazi naye yalinga mama wange kubanga era gwe mmanyi yabaddewo ku lwange yansomesezza yanyambaza yandiisa buli kimu nnyabo naye nga mmaze ebbanga nga nkulaba ng'oyamba abantu n'obayamba n'ogenda gye bagambye bye basobeza n'ogenda n'obeetonderako ne babasonyiwa nange kyekindeese nnyabo nnyambe. Baba wamusobya ki? Nabye namusobyamu nnyabo. Biki? Baba wange yannyiigira. Sobola gamba nti sina kye namusobya newankubadde teyaŋŋamba nga ngoba naye sisuubira nti asoova mu bbanga n'akugoba atolina kye wamukola. Gendako. Baba we yakugoba ewaka? Ye nnyabo. Nsonga ki? Ensonga yo sigimanyi naye nga kyemanyi yalabika alina ensonga lwaki yangoba naye mu kungoba teyaŋŋamba kikyangobya. Gw'osuubira wakola ki? Jja kulimba nnyabo. Wali weeyisa bubi? Nedda nnyabo kiri bwe kiti. Baaba wange ffe tuli bakazi banaku. Maama waffe ne taata waffe baafa. nga nkyali muto ddala babange nga yalimu nga akuzeekuzeemukko
n'afuna yamukwatako n'amuweerera n'amutwala ebweru e Dubai n'atandika okukolerayo ng'amalayo ebbanga nadda kati yandeka mu nnyumba n'omukozi omukozi n'amubba neyeeyisa bubi n'agenda nendaba nga sina gwe nsigazza n'asalawo ndekemu ne bbaawe n'amuleeta awaka ewuwe yali tembera naye in the first place nembeeramu awo ewaka ne bbaawe nga yaweereza ssente ne tulya ne tunywa nsomesezza baaba wange okuva mu P7 kuva mu P6 mpaka mu senior 5 yabadde ampeerera nga yanyambaza yampeerera buli kimu baba wange ng'agenda n'amalayo ebbanga wakomyewo amalayo mwezi oba wiiki n'addayo ku luno we yadda saamanya nsonga nali ndi mu kiwummulo saamanya nsonga lwaki baaba yangoba yakomawo n'aŋŋamba genda yasooka beerawo ewaka ebbanga kale nga tubeerawo ffenna naye olwamalawo akabanga katini n'angoba n'ate n'angoberamu ate ne bbaawe n'angoba n'aŋŋamba genda sikyagala kulabako n'omusajja n'amugaa genda nawe sikyagala kulabako mugende munviire naye simanyi lwaki baba wange yangoba kyekindeese wano nnyabo n'omwami tamanyi nsonga tamanyi kati ye omwami yali akoze ki simanyi nnyabo sobola kulimba naye byawe nali sibiyingiramu nnyo kati gwobeerawo nze mbeera eyo obeera naani mbeera ne mukwano gwange ye tasoma kati wakoma mu senior 5 gye mbaddemu naye nga era ndi mu kiwummulo muganda wakomyewo okuva ebweru naggoba yennyabo nga takwadde ensonga naye nga mama yomu tatayomu yennyabo omanyiwo we mwali mbeera wakyali ne kati yennyabo wakyali ojja kumpa address nja gendayo naye ngenda sooka gendayo bwomu njaga kusooka mmanyi amazima kiki ekiri awo n'oba onnyambye mukama wange kyolira okusoma kwayagala okuddayo yennyabo njagalira ddala wali omwetondeddeko simutuukirirangako mu buntu kubanga engoba gye yangobamu nga tosobola ne waabagwa obusungu bwe yandaga naye nga wengendayoko mu baneiba ne mbabuuzabuuzaako nabo abagamba takyatwetaaga ngezaako ne ngenda kale aliwo awo mukwano gwe yali awo neiba waffe awo kumpi n'ekikomere twali tubeera nagendayoko ne mugamba ŋŋambira kuba abansonyiwe naŋŋamba nange yaŋŋamba takyabeetaaga naye tannabo tabagamba nsonga ate naye we newe ngendayo ku geti ebeera nzigale oliko ABS TV ngenda kusooka ngende ewa baabawe baba yani amanya baba wange ye Nansubuga Halima nnyabo okay ngenda kusooka ngende owankyala Nansubuga Halima nze nga nzitogerenga bakazi mukazi ku mukazi tumanye nsonga ki ddala eyagobesa mutowe kw'ossa ne bbaawe oliko ABS TV byebyo ebigambo by'omwana omuwala oyo yali tamanyi lwaki muganda we yamugoba era nze kinasooka okukolako okugenda ewa muganda we ngende musisinkane mmanye kiki ddala ekyali kigenda mu maaso omukyalo namwandikira ebbaluwa naye nga tetunagenda mu maaso nnyo kansooka empumulemuko katono mukwano onkomewo tova ku ABS TV bwe nkomawo toyongereyo mu maaso tumanye bwe nagenda ewa muganda we yanzikiriza yanyaniriza oba nedda kampumulemuko katugende tulabe ate ebyava ew'omukyalo ono nga ngenza okumukyalirako byali bitya tova ku ABS TV Kale, mami. You make me sick, little thing. Mbadde ntunuulira. You get a drop. You don't. Mbadde nabalinzidde. Let's go back to my wood and have my dad to stop fighting.
Enya. Kakati munange. Enya. Kale nga ebbaluwa wagidaba bulungi okukosa manyi ebigirimu. Era ensonga endeese enkulu. Enya. Yalizi edwene. Mukwano abantu basonyiwe. Basonyiwe. Bwe baba bajja ne bakusaba ekisonyiwe. Sonyiwa. Anti Aisha obeera nkwe. Nze ndi mukyala munaku. Neekolerera. Manye ennaku yange. Kituufu nkitegeera. Ennaku ogimanyi. Maama. Wanjinya. Abaana baba bajja. Enya. Ne bakusaba ekisonyiwe. Enya. Ne batuuka okujja ewange. That means wakaana okubasonyiwa. Nagamba kubasonyiwa. Basonyiwe. Kuba kiwa omuntu watuukira okuleeta third party ate nga yenze. Ze third party. Basonyiwe kuki ku kye baakola. Anti Aisha mbasonyiwe kuki. Agamba munange wabagoba just like that. Omwami wamukyawa bw'otyo. Nabasonyiwa ku mutima gwange naye kye baakola. Bagamba obasibako ebigambo bo tebalina kye bamanyi. Bituufu sirina kye mbasibako nabo bennyini bakimanyi. Babimanyi bye baakola. Ndi munyiivu nnyo sobola basonyiwa. Bambiyamba. Sobola basonyiwa Anti Aisha ku busungu bwe nnina sisobola. Naye amazima kiki redi ekigenda kanzijaawo tutula kumpi. Sikulimu kiki ddala ekigenda maaso. Sobola basonyiwa abaana abo kye Kiki baakola. ekigenda maaso. Enya. Abantu bano baakola ki ddala. Aisha ku busungu bwe nnina. Onoddira omuvubuka n'omwagala nga munaku. Nga mwavu nga talina kaalina. N'omuleeta ne mukola mwenna. Ate nadda ku muganda wo n'alyoka amwagala. Bw'oba gwosobola okubasonyiwa. Omuvubuka yakwagalira muganda we. Yagala Muganda we ki? Sista wange omuto. Liizi. Liza yajja. Liizi yo yennyini yajja mbu asaba kwetonda. Yeye ensonga Oba lwaki osobola okubasonyiwa. Halima yeye ensonga lwaki baŋŋamba kuba bajja mu studio zibaŋŋamba baŋŋamba ekigambo kimu wabagoba ensonga z'obasibako Tebogedde ensonga ebagobya. onfuna nga bali awo bakuluponi bapalapalanya wabasibako oba byabubbi Omuvubuka yennyini oba tamanyi bakuba nnakuye teyandikoze ekyo kudda ku sista wange Liizi n'amwagala. so yakwagalira Liizi Yadda ku sista wange. wayisewo bbanga ki Ebbanga ligendedde ddala kubanga sibeerawo nterabeera Dubai. okuva ewa kati emyezi giringa emeka okuva webazuula Emyezi giweze 4. oti Bo tebasooka kumanya nti nali nabategaka kamera. watega kamera Nategaka kamera. Baali beewakana oluvannyuma ne mbagirayo akatambi ne kabalaga. Naye era abasira bwe basigala beewakana. yensonga eyo mbu wabawayiriza Naye era basigala beewakana omwami oyo atamanyi nnaku ye. Namufuna mwavu nga bw'okiwulira nze mwambaza mulabirira buli kimu naye tafudde ku nnaku ye nsafudde kwagala mu sisita wange. bajjako gyoli ne bakusaba ekisonyiwo kuba bagamba bajja gyoli n'ogaana basonyiwa Si kyangu okubasonyiwa Anti Aisha ne bw'oba gwe. Sobola basonyiwa. naye kati Halima yes ku byonna byonna ebyabaawo omuntu waba akusaba ekisonyiwo oli mwami wo tomuyinaamu mwana yes kalina batomuyinaamu mwana naye mwami wo Liizi Ate Anti Aisha alina abasonyiwa kigenda kujjawo ekyaliwo. Ate kigenda kujjawo ate ne bw'otabasonyiwe ne bw'otabasonyiwe tekigenda kujjawo kikola. kiti Sijja basonyiwa. Ku kye bakola sobola basonyiwa. Ndi mukazi lunaku nenoonyeza 10 kyange ne basalawo kunkola weebale sobola basonyiwa. Bw'obeerako. kati Dubai tokyagenda Mbadde naakadda nga sinnaddayo. oba beetonze oba beeyagala oba tebeeyagala ekintu kyagenda mu maaso
twabazza okusaba ekisonyi omusonyi oli mwami wo sobola basonyiwa Liz sister wo ye nkimanyi sister wange n'oli mwami wange naye kye bankola sobola basonyiwa nti Aisha n'oba ggwe sisobola obusungu bwe nina ku mutima gwange sobola basonyiwa wali kituufu obusungu olina bungi naye omuntu towakana nti Aisha kange nekulebera sijja oba owakana nawe amazima ogeerabireko anti Aisha amazima gagano nawe ogeerabireko owakana ogamba ombasonyi wobeera ggwe ekikolwa bakimalamu bbanga ki n'ennaku ebiri kuno baludde nga beeyagala nga beeyagala buli kimuku ekiri kuno eyo bo basigala nga beegaana bwegaana bo beewakana bwewakanye amazima naye nga balaga basigala beewakana kati ng'osonyi waabo kyokka bannange gwe wagenda ne weegulira kamera nakiteekawo mu nnyumba nga tebamanyi era engeri ginali ngenda okulwayo esiberawo waka mbeera ntambula naye ono omwana ntabakyali muto ebiseera badooza era kyali musomi kuba atudde senior 6 era tudde senior 6 naye kati ensonga enkulu Halima yakusonyiwa esiddi ngenda gitwala tonalabako ku siddi eyo naye newonoba gwe n'ogiraba gwe tonagirabako onoogirabako ojja kakasa kyenkugamba okusonyiwa kwoganya kijja basonyiwa nja kusonyiwa nze nkimanyi tuula eyo weewake muwuliriwo nkulaba oli mukyala mukakamu nnyo sobola basonyiwa nti Aisha ndi mukakamu ekyo kikuyitirira kwabaawo ekikuyitirira oli mukakamu nnyo nze sobola basonyiwa kijja basonyiwa wawulirako ku saidi ya sisita wo omwami omefami benakusuna bazibu Halima omwami asobola okufuusinga muganda n'oli yennyini yali ayagala alabika yateekayo byataddeyo byonna bali baagalana some influence bali baagalana ng'omwana n'omutuma takyawulira kukimba bukimbi bali baagalana wandimuwadde ku budde ayinza okuba bambi oba bamugamba nti genda kolakimu bwena twasina na budde bwe nsobola bbawa tebuliiwo omwana oli omusasulira fiizi buli kimu nga mulabirira musasulira mwambaza muliisa n'omwami era kyekimu kyekyo omwami naye nga munaku muzibu mwambaza okuva ku mpale y'omuntu muliisa mulabirira buli kimu omwami yali takola ng'abeera waka basalawo ng'olwo ye alowooza okukola nakola ddi ate oba nali mulabira ate kyekyandi mututokola yasalawo kwagala sisita wange kanguleko ngambe erina gy'olaga Halima kange nendabe mu bintu mbireke ku mpewo wali waddemba okubiraga kakasa amazima biteekeko ojja biteekako nayo gennyini obeerabireko nayanziza obudde bwo ala nkyayisha nange neyanziza naye osonyiwanga sonyiwa sisuubira basonyiwa tugende mukyala Halima beera bulungi mukwano ndowooza kati bamaama bali eyo n'abaana bawala mutegedde ensonga lwaki nabayise mu ddiiro omukyala oyo Halima mukyala mukakamu nnyo n'olulimi lwe bambi oluwulira si lulungi tayogera bulungi mu mbeera naye nga mukyala ate akaluukalana nnyo n'akolerera omwana gwe bamuleka naye ku nsi bamayi ne tatayi baafa naye omwana n'amutuusaako ekintu ekyo nakomyawo omwana muwala mu studio mubuuze lwaki yanimba mubuuze lwaki yakola byonna bye yakola mugenda kubiraba kuba siddi bagimpa Halima nampa authority ey'okubiteeka ku mpewo katugende tulabe mwana muwala ono tulabe n'ebyo ebyava mu kamera za Halima oli ku ABS TV katugende walizi ABS television kwoli nnyo era nga bulijjo nze Nalweja Aisha olunaku olwaleero mpoza ate
mukyalo namukomezaawo naye nina obusungu bw'amaanyi nnyo mukomezaawo mu studio zaffe ng'ensonga nagitegedde lwaki babawe yamugoba naye ekyennaku kiri nti omukyalo ono yannimba Liz wanjinyabo yogerako nnyo wanjinyabo nsonga ki eyakuleeta era nsonga ki eyaviirako babawo okugoba nga bwe nagamba nti Aisha kikakasa oli ku mpewo era abantu bakulaba bulungi nnyo ekikakasa babawo talina nsonga lwaki yagoba yenyabo tagirina omanyi bye najja ewa babawo nedda nyabo lwaki wayagala bba wa babawo saamwagalako bba wa baaba tomwagalangako ebbanga lyonna limwabeera mwenna yenyabo no nga sinagenda mu maaso mbuulire amazima Liz toyagalangako ku bba wa babawo Edwin yenyabo simwagalangako kale okay mbuulira amanyi woli mwana muto abasajja bamanyi okugamba nti ngenda kuwa kino yakusuubiza ki tewali nnyabo kyeyansuubiza ye yakolanga buvunaanyizibwa bwakutuusa ssente babazaaba baweereza tomwagalangako yenyabo nkulaga obukakafu simwagalangako tomwagalangako manyi ensonga lwaki laptop eno eri wano nedda naye kiki bwe wali oyagala mazima ddala omwami wali olowooza ki nagamba nnyabo simwagalangako tomwagalangako kikakasa watuuka n'omwagala nga babawo olunaku lumu yakomawo okuva ebweru gye yali ava ku kyeya ava kunoonya ssente n'omwagala naye ng'okimanyi babawo ali mu nnyumba kiki waliko ani ono ono si yeggwe oyo si yeggwe nga oli mukromansinga awo si lyeddiiro lyammwe ng'oli mukweyagala ne bba w'abamawo n'otuuka kati labayo luno olunaku mukazi wattu ali mu laavu ne bbaawe oluvannyuma lwa Halima ate okuteeka cameras mu nnyumba ye asobole okumanya ekyali kigenda mu maaso mu maka ge olunaku olumu yalabibwako ko Halima kennyini ng'olwata n'addayo Dubai nga lina omwami bambi bali mu mukwano omungi nnyo nga bw'obalabaawo era bw'atyo yayita Liz asobole okumuleetera ensawo wabula Liz bwe yajja asobole okufuna ssente ezaali zeetagisa okukozesebwa ewaka omukyala naye kuba mu mutima n'agamba naye kaŋŋende ngireete era bw'atyo n'agenda mu kisenge wabula Liz yalabibwako ng'afoosinga omwami ono okumukiisinga amufoosinga n'amutegeeza nga ye watali mukazi ku lwaki ye tamuyisa ng'omukazi omwana ono ng'atandise n'okufuna obujja eri muganda we bannange byali bigenda mu maaso maka g'omukyalo ono bambi byali birala nnyo bali mu kweyagala bulungi nnyo gwe n'otuuka n'owulira obusungu gamba wali otandise n'owulira obujja nga muganda we omuwulirirako obujja akwagalira omusajja era gwe kennyini kati kudabayo gwe kennyini wano gwe weefoosingire omukazi omusajja n'omufoosinga okukiisinga omusajja n'agaana olw'okuba arespectinga mukazi we era omukyala mazima ddala labayo ate ng'ekintu kyammwe kyali kimaze ebbanga omukazi we yatuukira okuteekayo cameras that means yakitegeera dda yakiwulira dda naye nga golowooza ki laba mumanyi otuulako mu ntebe ndowooza weeraba awo nga mutudde mu ntebe era olunaku olulala Liz yalabibwako n'omwami ono nga batudde mu sitting room nga ate baromansinga nkugambye ng'omukwano balina mungi nnyo era olunaku olwo kata Halima abasange wabula yayita Liz ng'akyali ku mulyango era Liz n'adduka n'agenda mu kisenge omukyala bambi Halima teyasobola kukinotisinga nti muganda we abadde n'omwami we baromansingira mu nnyumba ebyantu bingi nnyo ebyali bigenda mu maaso mu maka
maka g'omukyalo ono tokyayagala kukola mirimu kubera olunaku olwo babawo complaininga nga tokyayagala kukola mirimu waka tyo olunaku olulala ate Lizi yalabibwakokko n'omwami ono nga bali mu kulaba TV bwe batyo omukyala najja n'atandika okuyomba nayombesa Lizi nti bannanga tokyayagala kukola mulimu gwonna ebiseera ebisinga obeera ku TV kumbe abadde nabbaawe abadde akola mukwano babadde bazannyamu era olunaku olwo bambi Gayo ono yadifendinga nnyo Lizi era n'amudifendinga nti nedda si bw'atyo akola emirimu kumbe bambi ate ebintu birala nnyo bye babeera ko olina mwami we maama wange wali olowooza kiki okuvidde oluli wajja ng'olina ebigambo bingi nnyo bane ng'omuntu akola bayinza okugamba bannange ono mwana bamitayina ali innocent. I don't help people like this, people like you. Aisha nyamba nali simanyi nti baba yatega kamera. Nze abantu kati gwe kuraki tewayogera ekituufu. Nali simanyi nti baba yali yatutega kamera mu butuufu nange. Mazima ddala labayo. Temukikoze gumu ebiri oba esatu nedda. Katira eyo love nyingi nnyo zze kukima bintu omusajja azza kuwadde kahaaga. Olunaku olulala ate omwami ono yalabibwako era nga ali mu ddiiro engeri gye yali takola nga talina mulimu gwakola gwonna gwonna ebiseera ebisinga yabeeranga mu ddiiro nga talina kyakola alaba TV kugenda mu kisenge kwebaka mpozi nakuzanyinkiriza Lizi era Lizi bw'olunaku olwo yajja bulungi nnyo n'agenda mu cupboard asobole okuggyayo ate ebikopo oba amasowaani ogayina ajja bulungi nnyo ono omwami Edwin n'amukwatirira n'atandika okumukiisinga era Lizi kwolwo bambi yafunamu okutya engeri ate muganda we gye yali mu nnyumba naye era tekyabagaana kola mukwano gwabwe at least akatono ddala. Omutegekere kacyayi gwafuuka mukyala mu maka. Please, seriously? Omukwano kati amaka gali gafuuka gubaba yazimba yamala mukazi otali kuba kyeyo kati ate oliawo mugutandikidde mu sitting room. Olunaku olulala Lizi yalabibwako n'omwami ono mulamu we nga baromansinga era mu ddiiro awo nkabe mukwano gwabwe bakoleranga mu ddiiro anti muganda we teyabeerangawo omukazi we teyabeeranga bweru ng'ennyumba efuuse yaabwe era baromansinga ne bakola omukwano gwabwe ne bagayina gyonaggalawo oluggi ne batandika laavu yaabwe nnyingi ennyo obw'atyo omuvubuka n'asitula Lizi n'amutwala mu kisenge basobole okukola omukwano omuyitirivu ennyo. Muina mungi nnyo guba mu sitting room kati ate muyo mugenze bedroom. Kati nze abantu we batyo munange siyinza kubayamba. Nange nnyabo nyamba nange nali simanyi nti baba yantega kamera nali simanyi sandibikoze nga mmanyi. Twandibikoze nga wandibitutte bweru. Nedda nnyabo si bwe kiri. Kati sooka ombulire baamuno wayagala waki. That is why abantu tebakyayagala kuyamba. Oyamba omuntu n'olowooza omuntu alimu amagezi g'oyamba naye ng'akola bya kisiru. Why would you do that? Naisha nali simanyi nti baba yatutega kamera sandikemebwa. No, baba we yatuukira okutega kamera nga laavu yammwe yatandika dda omusajja yakulimba kyoyo. And to my knowledge baba we yaŋŋamye omusajja yalabiriranga omusajja kale omusajja yakuwanga ki? Baba we yakuwanga buli kimu. Everything nawe kenyini okyeyogeredde waneeno. Wekyeyogerera baba we yakuwanga buli kimu oyagala bintu bya kusomero oyagala biki nga baba abikuwa. Kiki wali oyagala ekirala? Abasajja baali baweddeyo. Nedda nnyabo. Worst of it all oli mwana muto. Kati nze sisobola kuyamba. Yamba nnyabo. Sisobola. Kwegayiridde nnyamba. Edwin yaliwa. You told me ojja ne Edwin. Alo. Adda agenda kujja era namugambye nangamba agenda kujja. Sisobola kuyamba mu mbeera eno wadde akatono. Nyabo nyamba. I can't. Nali simanyi nti batega kamera nkwegayiridde nyamba. Nyamba tumwetondere nsobole nsubira era nze ndi muganda etasobola kundeka.
tasobola kuleka. Omanyi obusungu babawo bwaliko. Omanyi kyogenda okudda gwe mu nsi. Okimanyi kye wakola. Nze munange sigenda kuyamba. Kati sina gye ntandikira omukazi nagendayo ntuuseyo manyi gwe mutuufu yali omukyamu n'enswalira eri. Sonyiwa bambi naye nyamba nkulaba oyamba n'abasinga nze nnyabo nyamba. No gwate nedda gwonsuseeko. Nyamba bambi nyamba. Ekisooka wanimba. Nali simanyi nti yantega kamera sandi kulimbye singa nali mmanyi nti yali yantega naye teyambuulira nga ngoba. Bannange. Simanyi, you're going to give me time ndabe kyengendo but I don't know oba nze natandikirawa okuyamba simanyi. You know? Nyamba bambi nange nali simanyi nti yantega ka kamera. Oli ku ABS TV katunoonye solution ey'omwana muwala ono naye nga obitandikirawo simanyiwo. Tovaawo. Okay, mwana muwala oyo yasalawo okunimba in the first place naye n'ategeera ate namanya amazima n'akaabira mu studio amaziga amangi n'asaba ennyo ngende muyambe negayirire muganda we. Gwe naawe olabe ebya footage yava ku kamera za Halima. Bw'obanga gwe mukyala Halima omwana oyo omusonyiwa oba nedda. Era nga gwe mwana eyakola ekyo muganda we oyinza kola ki? Muganda we oyinza muwaaki? Oyinza muddizaawo ki okuggyawo ekiwundu ekyo kye wakola ekyokumwagalira omusajja? Abaana abawala benda kusoma simanyi kiri mitwe gyaffe simanyi kigenda mu maaso mu nsi yaffe. Kampumulemuko ngende nnyo ku mazzi nkomawo tuyongere mu maaso mu programu yaffe. Mbaagala nnyo mikwano olw'obwogezi bamutuwa mukulikeyo mu bulango obwo naye saagala njogere nnyo katugende butereevu tumanye ebyava ewa Halima nga tutayo banasalawo okugenda wa Halima nasalawo nyamba omwana ono omuwala lwansonga yategeera ensobi ye n'agenda najja gyendi nsobole okwegayirira ku muganda we ate nga gwe mulimu gwange. Yes, ensobi yagikola naye yetonda. Katugende wa Halima tulabe yasonyiwa abaana bana omuwala n'omulenzi. By the way, omulenzi ono naye yajja in the long run. Okay? Yajja era nga naye yaŋŋamba nga bw'akyayagala mukyala we. Afuna bulungi. So twasalawo tugende nani n'omwami oyo Edwin omuvubuka oyo. Bannanga abavubuka ate bo abavubuka tebakyayagalirako ddala kola. Katugende wa Halima tulabe ebyavaayo. Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'12/2016 tawandikira mukyala Nansubuga Halima era ebbaluwa yali egenda bweti anti twali tumusaba ogenda omusisinkana after oluvannyuma lwa muganda we Liz okujja gyetuli. Ebbaluwa yali etambula bweti to Miss Nansubuga Halima reference asking for a meeting with you about your sister. I hereby greet you in the name of the Almighty God Allah and I am Nalija Aisha from ABS Television. I'm requesting for a meeting with you together with my team, cameramen in brackets, so that we can talk about your darling sister who wronged you and named as Liz. We'll be glad if my request is considered positively. Yours, Nalija Aisha. Omukyalo ono bambi teyali mubi nnyo era yali muntu mulamu nnyo nga yemugenda okumulaba maaso awo. Yaddamu ebbaluwa eno ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'12/2016 era nga nayo etambula bweti to Aisha Nalija of ABS TV. I hereby take this opportunity to reply your letter that you wrote to me on 11th December 2016 requesting to meet me on issues concerning my little sister. I hereby accept your request and I will be humbled to meet you. May Almighty Allah protect you. Yours Nansubuga Halima. Omukyala bambi bw'atyo bwe yatukkiriza okumusisinkana ne tusobola okwogera ku nsonga za muganda we. Halima, Odi, Aisha. Aisha, yes,
Mi Halima mnange. Cheba ne kumfana. Kale nnyo. Nansanyuka okulaba. Ndigenda kiti. Ni lungi. Ate bano banoonya ki wano Anti Aisha? Halima. Bwe mbadde nakuwa olukusa ojje wano nga manyi olina nekyongamba ate ondeetedde bano. Halima labayo. Agala kye bakola bakimanyi sobola basonyiwa. Nedda Anti Aisha sisobola. Labayo Halima. Yes, Sidi mujiraba. Sobola basonyiwa Anti Aisha bambala kye bankola. Sobola basonyiwa okukosa wange. Nedda mukwano sobola basonyiwa. Nedda. Sobola sistange tayange nkoze ekyo ku mbeera gye yali ne muweera n'atula sinyasi. Ne mulisa ne mwabaza n'asalawo kunkola ekyo. Sobola musonyiwa. Mpuliriza baba nagende waisha inatukira okwetondera nange kyali kyansinga baba nakkiriza ensobi naye nange saabikola mu kutegeera kwange munnange nsaba kunsonyiwa nange nakemebwa bukeme watuleka nga mu nyumba ffekka nankemenkereza nga neweesobola era yeyankaka nange saayagala Baba yeyankaka baba sobola kunywaliza kyeyamba nolyo kwagala akasajja katalina we kali ako akasajja nze nali mwambaza nze mulisanza mumbiira buli nyambo nsonyiwa nosalawo nomwagala ng'agenda kuwaze baba nze muganda wo baba nze omanyi oli muganda wange tewandinkoze baba nange saakikola mu kutegeera kwange mbaye twabeera ffena wali obindabamu baba nakikola nga oyo yennyini omusajja talina kyali talina nakyayinza kuwa naye nga obutambi yona balaganga amulezaako ye sobola kusonyiwa nsonyiwa nawe nsonyiwa baba Sobola kusonyiwa kyewankola sobola kusonyiwa nsonyiwa nze muganda wo sobola kusonyiwako ekyo kyewankola nolyokoddira akasajja akatalina nti kasobola kuwa n'okaagala kendabira okuva ku mpale ey'omunda nze ng'aliisa nti ekampani sobola kusonyiwa naye kanyini ndi mukazi munaku ennaku yamuzimanyi ulira nkimanyi baba twazala famire ennaku naye baba nosalawo nyambe naye nsaba kunsonyiwa ekyo kyaliwo baba nakola ensobi nakkiriza naye nsonyiwa munnange sobola kusonyiwa muganda nga kyewankola sobola nkimanyi wanyigira banange aisha mulaba omukazi agenda banaye munyambe munsasireko omukazi agenze ono naye ali waneeno ye yabindeetera ebizibu bino byonna ebyokubeeramu eno embeera si gwe yafuka mu bino ebintu ate ojja kunneekalizaamu gwe yabindeetera ebintu gwe yabindeetera obikola bino eno byonna byonna gweyandeetera ensobi eno yonna yonna okundeetera bino ebizibu byonna gweyandeetera ebizibu buno bwonna gwe yafuka obindeetera bino byonna gwe yafuka obindeetera mundeetera bani mubiriga abantu
nakutegeezaako mukwano titina asangibwako paaka enkadde mall era ng'ennamba eri 0702 5914 0702 5914 omukyalo oyo tina ayoyota ensusu binnamakula takozesa bizigo birimu hydroquinone no asooka kwekenneenya lususuro n'amanya ngeri gye lufaanana n'ategeera ate ebizigo byayinza okuwa twagende wa mukyala Halima nga we mubirabe bambi simunenya obusungu bwe yalina bwali bungi nnyo ate nga mumanyi abantu abasirise bambi ekyo kiba kimulumira muli naye nga talina wakyogerera ogamba otya abantu nti mwana yayagala bba wange bannange ebintu babiswaza abavubuka muyiga okukola muve okubeera ku ssente z'abakazi omukazi aliri anoonya ssente z'omusajja ye ali eno ali ku muganda we talina mulimu gwakola genda otunde emmere mu katale genda okiliininga emirimu gyekiri bannange abavubuka muve mu kutuula okubeera ng'ate mulowooza ku bakyala nti bagenda okubawa ssente oba mulowooleza omuntu yona nti yagenda okuwa ssente kati bebo ebyava mu edwin ye baaganya ddala omusonyiwa ku sanalize naye ng'omukyala bambi simunenya tumuwemu space tomanya ayinza ate okwekubamu n'asonyiwa abantu banene babiri naye nga mukwano mbaagala nnyo 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 programu yaffe olunaku lwaleero bwete webadde nsigadde nze Nalwija Aisha tusisinkane ate Sunday ejja mpozi mbagaliza omwaka omujja omulungi ennyo mukulika Christmas musule bulungi Mundeke.